nze Jones Ssalongo Ssalongo Yakuze nejja mamba era nze mbaka wa Gabunga mu Buddu. Twali 14 ne tuyingira amagye ne batutwala e Nairobi batandika okututendeka. Bwe twamala okutendekebwa ne bampeereza enjeri n'ensoma obusawo ne batutwala e Bama ne tulinnya emmeeri okututuusa Sri Lanka. Twamalamu wiiki 2 mu mmeeri naye nga emmeeri tukuumwa submarines eziyita wansi mu nnyanja. Ne tutuuka e Ceylon ne tutandika ate okutendekebwa obuto mu magye ne bateekawo ettendekero lino ery'abasawo egindi e Masaka lye batendekeramu abasawo. Kati ffe twalitandika ne badukisa Kiseka bagenda okumala e Makerere basookerawo Masaka ng'abantu tugenda ne tutuula mu Kabakanjagala tulabe Kabaka ng'ava mu Bulange ava egindi mu Lubiri okujja e Bulange agaba obwami. Twali tufukamidde tukuba mu ngalo naye ndaba baali bayitawo nga bakutte obutobu ne kamera ninga nti ate abo bo nga tebafukamidde ne baŋŋamba nti bannamawulire nenga nti bannamawulire ne wali Kabaka so bayitawo obusawo nga mbusuula. Kabaka Muteesa twali ffenna twekanya emyaka nanjagala nnyo nga buli bwagenda nze kimuvaako tuusa benkoze Uganda eyogera ne muvaamu ne bampasula ne ŋŋenda mu Taifa Empya ate nayo ne bampasula ne ŋŋenda mu Sekanyolya Meegu. Kakati era nga nze chief reporter nze nkulira balipoota naye ŋŋenda ndeeta ekirowoozo titwandimwaniriza n'okumutambuza ne pikipiki mu maaso nga pikipiki nga waliwo pikipiki ezimukulembera aga nti tulya nazifuna ne ŋŋamba nti nze ndeke ne ŋŋamba Katikkiro Kintu ne mugaa nti nze nja kuzifuna ne nfuna epikipiki ne tuzituuma ssanyu lya Buganda. Kakati nga nje nkulembera epikipiki endala ne zidda ebbali n'ebbali Kabaka ne tumulamuza eggwanga. Twali tugenda ekooki eyo nsambye epikipiki twagenda oba lujja buyita ekabonera wali bayita Bukunda. Bwe tutuuka e Bukunda tusanga abantu balinjidde Kabaka n'ava mu mmotoka n'abalamusa. Kakati bw'ayingira mmotoka nensamba epikipiki negaana okwaka. Omwana ono Mutebi ye n'ava mu mmotoka n'aga nti kaŋŋende musindike yitawo namuga nti vaayo. Omwana n'agaana n'ajja n'aga nti kansindikeko jjolyo n'ansindikeko epikipiki neyaka. Kati naddeyo naye buli lwe twayimiriranga ng'amala kumubuuza nti neyaka. Nensanyuka nnyo ne ntegeeza Nnalongo n'abaana bange ne basanyuka wama nasanyuse. Kaakati era abaana bange abeebweru eyo yonna gye bali bankwiddeyo amusimu ne bagaa nti Kabaka nga yakujjukiddeko nti yanzijukidde nnyo. Nja kweyama mu maaso ga Ssaabasajja, nja kweyama kweyongera okweyama mu maaso ge nti nja kusiima nnyo ate era mbeere muweereza mulungi mu maaso